bana mu family yo obana gye bakuliza mubadde n'abantu bangi bamulanga balina emize naye njagala mwekube mu kifaananyi mwetegereze nnyo nti bw'olabanga omwana wo ng'omumanyiko omuze omubi ng'era wamala omwekkanya bulungi n'omwetegereza n'omuzuula nti olunaku lwakoze ekikyamu oba n'ozuula nti waliwo ekintu kye bagenda okukola nga kikyamu n'omusanga ng'ali active nnyo oba yeetabye emirimu mingi nnyo manya nti ekikolwa kyakola alina kyabuzaabuza okubikkirira okulaba nti tebategeera kizibu ki kye yakoze oba nti waliwo omutawaana gwe yakoze. Nkiddamu mwenna abazadde bataata bamaama basenga bakojja buli omu njagala mwekube mu kifaananyi kyammwe nti bw'olabanga omwana oba gwamuzaala naye nga oba si gwamuzaala naye ng'ali mu maka ago mw'omukuliza omumulabirira ng'omanye omwana oyo muze gw'alina n'omusanga ng'atandika okubeera ng'ali active mu kukola emirimu akola ebintu ebisobola okukubuzaabuza kye tuyita diversion okujja ku kintu kyandibadde obuuliriza manya waliwo ekitagenda mu maaso era nkusaba obeere mwekeenenya nnyo ng'otunuulira omwana oyo na biki ebimwetoolodde n'ebiri mu maka ago otherwise ekintu ky'abaakola si kya bulijjo. Omuntu oba akola ekintu nga si kya bulijjo naye ng'omumanyi nti abadde takikola manya waliwo ekikyamu kigenda mu maaso. Eno ensonga njijje ku ki kino nno kiggula luggi video tennaba njagala mutegeere nnyo okuva lwe natandika okwogera ku nsonga za Bulange Mmengo oba mu Buganda ezigenda mu maaso. Omumpembe omutembeyi Kalooli Wassanya Charles Peter Mayiga yeefudde omuntu ali bize ne bw'omuyita okuggulawo akamugwanya asobola okujja okukaggulawo olw'ensonga nti alina ebintu byakola ebikweke byayagala public ereme kutegeera nti abikola. Muno mwe muli okubuzaabuza ekibbattaka, muno mwe muli okubuzaabuza ekitta bantu n'obutakyogerako n'okubuuza lwaki abaana ba Buganda battibwa. Muno kwe kuli okubuzaabuza emitendera gyonna egy'obukulembeze bwa Buganda egyalingawo egitakyakola gyaddawa. Kuno kwe kubuzaabuza enjawukana gye yaleeta mbalangira n'abambejja esiikula n'enfufu mu bbanga nga tayagala public agimanyi nti weeri. Kuno kwe kubuzaabuza ennyombo n'endooliito ebiri mu bika bya Buganda byonna nga bukyanga bitandikawo nga byonna tebikwatagala okuba nti babisigamu ensoole tayagala mukitegeere. Kati kwe kubanga ennaku zino yeefudde nti yasinga okukola mu Uganda asinga ne gavumenti y'omumpembe Yosef Museveni tonalekalekezi nti era oba olina puroguramu yonna gy'oyagala okuggulawo mwangu nnyo mukubira essimu najja nagulawo puroguramu eyo kubanga alina kyakweka. Takyava ku mikolo alinga soda takyava munda kwegabulwamu atambula okula nti yeefuula bize abe mu mawulire kiki kimbeeza mu mawulire kubanga akimanyi bulungi nnyo ekisooka Buganda yagitunda. Akimanyi bulungi ekisooka nti ettaka lya Buganda baligobyeko abantu ne balitutte embuga amasaza nga ne Kasubi yennyini bubagalamiza oba muwumuliza Bassekabaka ne baamutunda n'olubiri balutunda akanja kakabaka bakatunda amataka gonna bagasinga obungi bagatunze olw'okuba nti baddira. Kati yakimanyi nti okubuzaabuza Baganda kwe kubeera mu mawulire naye ekizibu ekiriwo nti musanze bannayuganda twabaggulawo akatamba twabajjako ekifu ku maaso kati beetegereza ne beeyawulira ekikyamu n'ekituufu. Waliwo enjagala otwale omukisa guno okubaza bannayuganda mwenna abasobodde okuba nti kati mulimu akatono akamunyunguka nti bwe ndaba ekintu kye batadde ku mutimbagano nsooka kikubaganya kubirowooza nga kiki kino ekigenda mu maaso njwe mbadde mbagambira nti njagala nga mwawula ekitakambagwa wakati wa ppeera n'entula nti ebiseera bisinga mbadde temusobola nnyo okuwawula kikyamu ku kituufu naye kati okusinziira ku mbeera erimu musobola okwawula nti kino kikyamu kino kituufu ne mubuuza ebibuuzo ekitabaddewo luli. Abasinga obungi ensonga za Buganda mwali mwazivaako, abasinga obungi ensonga z'eggwanga mwali mwazivaako nga buli kyonna ekikola ekyo kyagenda olw'okuba nti ffe omulimu gwaffe kuba buli ekituufu gigera mu maaso y'ensonga lwaki kati musobola okubuuza ebibuuzo ebitabuuzika ate ng'asobola okubibaddamu taliiwo. Kati nno kyembadde nze kyekikulu kyembadde njagala nti kasita mulaba Wassanya Kalooli Charles Peter Mayiga ennaku zino omutembeyi ng'atambula nnyo yerabisa mu project ezitali za bulijjo atuuza enkiiko ezalubaluba naye nga alina kyakwesa takyasobola kubulya Buganda mumanya nti waliwo ekikyamu. Wenziddewo ne baganda bamulaba nti omwana ewaka abadde takola mirimu ng'ennaku zino akola nnyo emirimu nga siggo gye mutubye manya waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso kubanga mwe mwandibadde mutwalira obudde okubuuza nti Obuganda ne busirika ku kitta bantu ekigenda mu maaso nga tuulya mu nkubo nti abaana ba Buganda bawera omutwalo gumu plus babuziddwamu bafudde ono atakyogerako kiki.
olukiiko lw'abalangira lwatulanga ne lwogera tewabanga yaddamu lwaki terwogera olukiiko lw'abambejje bwe twatulanga ne boogera lwaki terukyayogera lwaki olukiiko lwa Buganda terukyayisa terukyali lw'amaanyi tewali kyogerwa olukiiko lw'abataka lwali lwogeranga buli kimu kisituka kiki ekyaddawo tewali kyogerwa buli kimu ne kibanga kisirise kubanga yawa yagala batwalire eyo embeera gye mbaga nti tulina ogivaamu tutandika okukola ebizimbo Buganda n'okugula abantu amaaso mu butuufu kyekyo kye bayita ekiggulalugi ky'olwaliro kati njala tandika ne security alert ndyoke ngende ku video entuufu ekiggulalugi kiwedde mwenna abadde bakinyumirwa nkibaweereza nnoonya sponsor agenda okusponsoringa ekiggulalugi kino nja kubasa buli muntu ali ngonyumira ekiggulalugi kino ngosobola kisponsoringa yes osobola okujja mu inbox ngati wayi nze buli program ekiggulalugi nja kikola ki nja kisponsor kuba manyi kibanyumira nnyo so sponsor ngoliyongera ku sponsoringa ekiggulalugi njagala otukire mu kabox kange osponsoringe ekiggulalugi kyokka ebisigadde mu banyi ebyange sisaba select social media nabo osobola sponsoringa ekiggulalugi then nja kuba musanyufu nnyo kati njagala genda ku security alert gyensoka nayo njagala montagengere jjajja w'Islam Kasimu Ndakibinge montagengere wano nga ntandika security alert ndoke ngende ku video kansubire nti atuuse oba waliwo omuntu asobola okuba nti amutuusako obubaka buno jjajja ffe Kasimu Ndakibinge nkulamusizza nnyo ssebo kansubire oli bulungi gye baleko gy'otuusaako engalo munnange kansubire nti ensi bw'ogiraba naffe bazzukulu bo bwe tugiraba kansubire nti obuyisiraamu engeri gye butambulamu naffe bwe tugiraba gye butambulamu kubanga si yenno nga mulina okubeeraawo nzijukira nga omumpembe Yoseti Bahabulwa mutabani wa Kaleekezi bakakunkumula omukono omugenzi Idi Amin Dada mu bitundu by'Embala bwe yatandika ekitta basiraamu n'agamba nti bw'otema omuti n'emirandiro oba n'amasanso ogatemeramu awo nno waava okubonaabona kw'obusiraamu mpaka olwaleero ye kye yakola nti obusiraamu buno olina okukola ki olina obwawulamu kyovula nti obusiraamu kati muno ebiwa bisatu ekisooka nga kyekiri Kasozi Kibuli ekyokubiri kyekiri ku Sniping Street e Nakasero abatamanyi ku Sniping Street e Nakasero gwe muzikiti oguli okuva ku nkulungo eya sawa ya Queen ng'oyolekera ku Ntebe Road ogendere ku Kampala Road ku Steers awo before nga tunatuuka waggulu ku kizimbe kya studio omuzikiti oguli awo eyo ne branch ya Busiramu then ne Kampala mukadde bibuwa ebisatu kati nno Museveni bwatu be yakola kubanga ye buli wamu abeera ataddewo abantu be bayagala jjajjaffe Kasimu Ndakibinge jjajja w'Isiramu munnange nkusaasidde kubanga okyali mu kiyongobero ekyamusajjawo enkwatangabo yali tanyigirwa mu nnoga omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabatte yonna gyali Allah amukkirize amuggyeko byonna ebyamusobako asinzire ku birungi bye yalwanira obusiraamu wepo n'okwogera amazima okusinga abampembe abali ekibuli ssaawa zino jjajja Kasimu Ndakibinge njagala kukuloopera nti emyezi ndowooza nga ena emabega egiyiseeko bwe mbanga engalabi yange ekyanzijukiza bulungi omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabatte ye musajja yali ayogera ng'ennyenje zikunkumuka ku lw'obusiraamu ne ku lw'abannayuganda bonna essaawa zino ekitakyaliwo nti omuzindalo baagujjawo Sheikh Nuhu Muzatabatte yali yeetoloddwa abatamanya ŋŋamba wepo muzikiti wennyini we yabeeranga okubuulira ekingabo kya Allah mu makubo mwayita abantu baalya nabo wepo ne mmaka gye yali asulanga nayo mumpembeso yotabusiramu mutano wa Kaleekezi yamuterayo abatamanya ŋŋamba abaali bamulondoola ku makyano olw'eggulu okutuusa era nga Allah bwe yali asiimye nti lwe lunaku lwe yali alina okuba nga tasukkawo n'amujjulula ng'ayisa emikono gy'omumpembeso yotabusiramu mutano wa Kaleekezi ng'akozesa ba agenti be bwe twogerera essaawa zino Yosef Tabasira mutano wa Kaleekezi bwe yalaba nga Sheikh Nuhu Muzatabatte amaze omujjawo n'agamba ng'engenda kukola ntya okuyimiriza emimwa egigenda okuva ekibuli nga gyogera kwe kuddira n'akwata emmotoka ezitamanya alina n'azikwasa abamu ku bakulembeze abattukanya omuzikiti gw'ekibuli nenvayo ne mbagamba lunyie kubanze sina gwe ntya buli kimu nkyogera nga bwe kiri ng'omusezi agula essowaani ngenda kulirako bantu bange bwe kirumye n'ofa naye nga nze sigenda kufa kubanga nkyaliwo emmotoka zino zaawa mumpembeso yotabusiramu mutano wa Kaleekezi mu ngeri y'okuzikiza abantu abalina okubuuza ebibuuzo n'okufuna ekiddibwamu ku ngeri omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabatte gye yattibwamu
abayisiramu abasinga obungi bawe emmotoka zino naye nze bwe navaayo nga bwe nkola enkola yange nenzija nenjabye byalimu ebyo nti Museveni emmotoka zino yaziwayo n'ekigendero ekyokuzikiza okubuuliriza okwali kugenda mu maaso ku nfa ya Sheikh Nuhu zaatabadde. Emmotoka zino olw'okuba nti zaali zirina kuleetebwa Kibuli, ndowooza waaliwo obutakkaanya ne zisindikibwa mpaka ku Hotel Africana gye zaapakingibwa mpaka olunaku lwa jjo, era mpaka ennaku 2 mabega. Ate bano baali balowooza nti sobola kujjukira Owengalabye nti tasobola kukola kye tuyita flashback okujjukiza obwongo nti wakyaliyo ddiiru eyo. Njagala kuloopera jjajja Obuyisiraamu nkimanyi wakitegedde nti emmotoka ezo era zamaze ne zigabibwa abatamanya ngamba balina zifuna. Era ng'oyakulidde omukolo ogwo ye Sheikh Kasule Ndirangwa yakulidde omukolo ogwo. Naye wano njagala kutegeeza jjajja Obuyisiraamu nti munnange oyolekedde obuzibu nga bwe nakusaba olw'okuba nti bagamba nti Allah yasinga okutegeera ffenna tuli balya mmere. Jjajjaffe Obuyisiraamu njagala kusaba akakiiko konna n'abantu b'oli nabo bandibanga si balunga mu ngaggo bw'olowooza olw'ensonga nti ekyojja mu miro oyosere omumpembe kiyawa abantu bano okusirika olw'e ekyamaze ne kifuluma olw'okuba nti nali nkirinyisizaamu ekigere ekyakkono n'ekyomukono ogulya ne basooka ne bakiyimirizamu nga ngenda kirabira kumbe nkimanyi nti ekyojja mu miro kye baabawa okulya mu munnamu olukwe Sheikh Nuhu zaatabadde mwamaze ne mukigabana. Ekyo nno Allah agenda bookya naye nga Allah tanna bookya njala bategeeza taata waffe oba jjajjaffe Obuyisiraamu jjajja Kasimu Nakibinge waliwo omutamanya ngamba mulala gw'otamanyi ono nno ye muntu atambuza kanyo kawulire ate nga nkimanyi ayinza okuba nga omumanyi bw'oba tomumanyi omwami ono ali Kibulya bamuyita Hassan Sewankambo. Ntegeezeddwako nti ontava mu State House era mukozi wa State House era y'omu kubasuubiriza okuba nti abasiraamu badde bagenda bakutuka Ssekinnoomu y'omu kubadde bakalondoozi abadde balondoola nga bakolera ku bigambo by'Omumpebeso wakalekezi era nga y'omu ayinza okuba ali mu lukwesese olw'okwagala okujja mu budde. Omwami ono Hassan Sewankambo wooyaawo kansubire nti wano ekifaananyi kati mukira bulungi tekijja kugamba nti kigenda kukola ki kigenda kubabuzaabuza kubanga ekifaananyi kiteeka bamuyita Hassan Sewankambo. Era genfunye okuva mu nsonde nekusifuganda ganti ono yaline mu lukwe olw'okutta omugenzi Sheikh Kirya abaako yakubwa amasasi era y'omu ku bakalondoozi abaamuliko Sheikh Kirya nga bamutambulirako mu kuba amasasi. Oyo gwe bayita Hassan Sewankambo omukozi wa ISO ne ESO wepo ng'akolagana Omumpebeso tawasira mutano wa Kalekezi okuba nti ajja ekibuli okola emirimu gy'ekibuli n'abalala bangi nnyo abakola emirimu egyo. So jjajjange Kasimu Nakibinge munne njala kutegeeza oli mu kattu akattu katya enguzi eyaweebwa abasiraamu b'okulembera ekibuli already yamaze n'egabibwa naye njagala bategeeza abasiraamu mmwe bamasheeka mwenna abaweereddwa emmotoka. Nze sijja kuzika kuba sijja kubeerayo ne buli omu eyaweereddwa ebipapula ebikwata ku mmotoka yabadde death certificate yo eyasayinigiddwako Omumpebeso tawasira mutano wa Kalekezi nga bulijjo yetajja kuziika. Mwasayiniza death certificate yammwe nga n'obudde tebunnaziba. Kati nno omusiraamu bw'agambira nti ekitangaala kibaakire emirembe n'emirembe amiina kubanga mwasayiniza death certificate. Nabagamba lunye nti yo seeri tibahabulwa lutabayisirwa mutano wa Kalekezi takuwa mmotoka nga talina kigendererwa era enkola yeringanga y'abaceeru pe bamagulu meeru takuwa kintu nga talina kigendererwa. Buli yafunye empapula n'afuna emmotoka nga waliya mu Sheikh Nuhu zaatabatta olukwe era n'ofuna empapula y'emmotoka nabulenga muli maganduula bambi mugenda ku face mwasayiniza certificate death certificate yammwe nga obudde bukyali kuba etaziika yabasasudde mwawedde muwulidde bulungi mwawedde temugenda kwebuuza mwasasuddwa ssente zammwe n'emmotoka zammwe. Mujjukira nabagamba emmotoka zino zonna ziri contaminated with poison obutwa obutta either buyinza okutta empola oba buyinza okutta mu bwangu ne buli yagifunye Allah akuteremu ekisa osobola okubanga owangaala okusinga munnamwe gwe mwaliddemu olukwe ne muli ensimbi ezo. Jjajjange Kasimu Nakibinge stiru njagala kuwaabira njagala kuloopera nkutegeeze weetegereze nnyo bamasheeka abasaaza abasiraamu abaali bajjanga muzikiti ekibuli nga bwe nkugambye nti abaali batambulira ku Sheikh Nuhu zatabatte baali bangi ku muzikiti wennyini mu makubo gy'atambulira gyaliira ne gyasaazisa wepo ne mumakaage. Ennaku zino njagala weetegereze ennamba y'abantu abaali basaalira mu muzikiti ogwo n'abaali bakyajjawo figures walabanga awo zikyajjawo muno mwe muli n'Omumpembe Kim Kaliisa akyasaalira mu muzikiti ogwo okuva enjega eya muganda waffe oba taata waffe
Sheikh Nuhu Muzatabatte Allah bwe yamukoora akyasalira waawo n'abantu abalala. Jajjaffe njalo tekewa akakiiko akenkizo nga teri akamanyi otandika okuteeka ebimulisa oba betuyita ebitangaazo mu bantu abajja ku muzikiti ogwo n'okwetolola wonna wooli weetegereze nnyo abantu abajjangawo nga Sheikh Nuhu Muzatabatte akyaliwo be bakyaliwo bakyajja kijja kulaga ekitangaala wawooli na wawoyimiridde naye nze mbufunze nga bwe ndi ntambuza bubaka njala kutegeeza nti akakiiko kakwetolodde konna kafuwe fuffululu era weegendereze nnyo mu nsonga zino maze okulaga omumpembe ono bamwita Hassan Sewankama otaliko okubuuza y'omu ku bakolera state okujja okukola obulabe ku basiraamu abawangaalira oba Allah bye yasindika okuba nti obakulembera mu ddiini oba bamwita Hassan Sewankama y'omu ku bo tava Mekka ku nsimbi zo akolera state ng'abalala ng'omwami omu ku famire emu emanyikiddwa nti ya busiraamu eyavaayo n'atugamba mbu Sheikh Nuhu Muzatabatte ajja kuvaayo ku lw'omukaaga mu ddwaliro gyali kubanga n'olwokutaano yasadde n'anywa ne ku caayi era ali bulungi nnyo nenvayo ne mbagamba tebabali ekinusu Sheikh Nuhu Muzatabatte Allah yamuyita dda oyo omwami mukozi wa state ne ssente baazimuwa ajja akola vidiyo eyo n'aswalukuka nakati taddangamu kwogera be basiraamu abakwetolodde jjajjaffe obuyisiraamu Kasimu Nakibinge awo nno sijja kulwawo ebadde security alert eri jjajjaffe Kasimu Nakibinge awo nno nsimbudde nzizeewa ntandise bwenti buno baka njagala bugende eri abalangira n'abambejja basava ne bannaava wepo nabo abatambulirako ensonga mu Buganda. Tukimanyi nti Obuganda bulimu Abaganda wepo fengafa abakopi n'abalangira n'abambejja. Naye olw'okuba nti omumpembe Kaloli Wasanya omutembe yajja mu Buganda n'ayawulamu awulyo olangira tetukyasobola kukwatagana kumanya ani atali mulangira na ne mulangira. Kino nno kyafuuka eddibu oba ekituli eky'amaanyi okuba nti kati mufuusi wazzeewo ekika ky'abalangira abatandise okwefuula nti be bamanyi Obuganda n'okutwala okugula ettaka lya Buganda n'oddimalawo. Wetwogerera wiiki eno yennyini nafuna olukomo lw'essimu okuva mu kibuga Kampala wakati nga ntegeezebwa nti waliwo omumpembe eyeefudde nti ye mulangira naye ate okusinziira ku information gye nafunye omwami ono yandibanga azaalibwa n'abalangira naye nga si mulangira. Naye nga state essaawa zino gweyiseemu nabana bamafiya b'emmengo okutandika otunda ettaka lya Buganda lyonna ng'omwami ono sijja muyita mulangira until I prove nti mulangira nga njogedde nga muzze ne muŋŋamba olwo lwavaamu n'ennyumba mwava ndyoke ntegene nti mulangira ze saa zino sigenda muyita mulangira. Ono yeeyita James Doni Mutebi awangalya mu ggwanga lya Amerika. Naye bwe nanoonyeza ku byafaayo bye nagenze okizulako nti omwami ono ayinza okuba nti yasumbako ko n'okusumba. Nga yali yefuddeko omusumba omukubba sumba naye nga si mu ggwanga lya Uganda mu ggwanga lya Amerika. Ntegeezeddwako nti ono omu famire z'abalangira naye ayinza okuba nga si mulangira mpaka nga bwe naprovince eti mulangira. Omwami ono ntegeezeddwako nti alina ebyapa ebisukka 200 eby'ettaka naye ku ttaka erimu erigenda okutundibwa kwe kuli ettaka ery'emulago dali bategeezezzaako. Naye nga nategeezeddwako ko nti ettaka ly'emulago eryo liyinza okuba nga si lya Kabaka bwa Buganda nga lya famire emu ku z'abalangira naye nga ate omwami ono ettaka lino lyatunda liyinza okuba nga famire mwava lirimu ku ttaka lyagenda ottunda naye nga banne tebategedde. Ekyo sikiinaako buzibu as long as nti abalangira n'abambejja banne abava mu famire y'emu oba mu ntumbwe y'emu bategeddeko. So njala tegeeza abalangira n'abambejja abava mu famire abakwataganya ku ttaka eryetoolodde eddwaliro ly'emulago okuli eririraanye mochare okuli nalino lyennyini eriranye okuva eno ng'okimba kimbo veno ku chachi y'omumpembe ono mumpembe w'okubbiri okwambukira ddala emulago ettaka eryo lyonna ligenda kutundibwa era nga ligenda kutundibwa ku ssente z'Omumerika eziri wakati w'obukadde 35 bwa $. Nga n'eddiru yawedde dda erimu omumpembe Dr. Dana Atwine erimu Kagere erimu Keti Kavuma ono mutegesi w'ebivulu mulimu omwami gwe bayita William mulimu omukyala gwe bayita Catherine Kusaasira mulimu Kiwalabe Male Wepone Charles Peter Mayiga bano bali emabega w'ettaka lino okulitunda. Ettaka eryo bagenda kutunda eryo lyokka. Mulimu ettaka lye bagenda otunda ery'eribowa nali omwami lwe bangambye ebyapa 240. Mulimu ettaka ery'Nakigalala. Mulimu ettaka ly'Nakigalala. Mulimu ettaka ly'Namanve Wepo n'ettaka ly'eribowa. So nno njala tegeeza abalangira n'abambejja buli omu gy'ali.
Munoonyereze omwami ono simulinaako mpalana kubanga siri mulangira ekisooka sinze namuzaala ekyokubiri sinze mulisa ekyokusatu sinze mupangisiza naye omulimu gwange kutambuza information gwe kikwatako situkowulirize bw'ozuula nti kituufu please bw'ozuula nti si kituufu situka otaase ebintu by'ewammwe kubanga nze awo siwe mpangisa siwe nsula siinaawo wadde ettaka n'ekinkakatako ng'omusajja omuganda alwanirira obuganda n'abaganda abalala nti saagala mufiirwe olw'abantu abayagaliza ensimbi okwagala okuba nti bali mu nsi bagenda kuvaako nazo bagende nazo ffenna gye tugenda okusinkana mu ggulu y'ensonga lwaki ezijja ne mbawa information si lwakuba nti abantu abo mbawalira sina gwempalana just mba njagala nti information gye mutasobola kufuna ngibatuuseko ng'obudde bukyali olw'ensonga bwe mutagifuna ebintu biyinza biyinza okuba nga si birungi nga temutegedde kigenda kuddirira y'ensonga lwaki mbategeezezza nti famire zikwasaganya ku ttaka linnakigalala musituke ng'obudde bukyali famire ezikwasaganya ku ttaka ly'emulago musituke ng'obudde bukyali nammanve musituke ng'obudde bukyali wepo ne Luwowa musituke ng'obudde bukyali ayina ebyapa ebiwera 213 nkiddamu omwami ono eyita James Don Mutebi omulangira ayina ebyapa 213 213 land titles zaina mu nsawo ye mu ndyanga zatambula ng'ettaka lino lyonna lya Buganda ate sirooza nti ng'omuntu omu oba mulangira oba simulangira ateekeddwa okubanga alina ebyapa bino byonna kubanga bibiri yabijja luddawa okujja nga byapa bimu ebyava mu tterekero gye baali babeterese ne bikwasibwa omumpembe oyo abe ng'akola ebintu byo kulwabafere bano abali emmengo okuba nti batunda ettaka lino so bwe mmanga famire musirisa nze tebinkwatako mbabuulidde mutandise kubanga nzo gwange mba nkoze eki mba ngumaze saagala muntu aga nti saategedde saasime saakoze eki buli kimu kibagambye ekyo mukitegeere bulungi nnyo kubanga ettaka lino nakigalala baagala ddiguza omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekyezi ne mutabani we Muhoozi Kanyarugaba era Wetwogerela ettundutundu ey'ettaka lino ojjukira nakigalala aliko emirundi ebiri nakigalala aliko okuva ku majaani gigasookera ne gigakoma kati mulimu ekkuba erya wakati erigwa esaidi okuli akabira k'aboolugave bano bamisa kisemakula gye basibuka eri ekkuba erirega okuva paka kajjansi kati eri kutwala mpaka eri mbakatuliki gye basabira nalino eridda ku saidi ekinnimba ng'edda ekasenge ku lw'ennakawuka eryo n'ettaka naye ekitundu ekimu ky'olwedde omumpembe Muhoozi Kanyarugaba yakitwala dda kati simanyi ttaka ki lisigaddeko buwanvu bwalyo kubanga kyetegeddeko nti ttaka erisinga obungi eryo nakigalala lyaggwako ddaliizi omwindi yali alirina kati bano abampembe bafune chance eno ey'okujja ottunda ettaka lino nga tebalina gwe bebuuzizaako so nsaba Obwakabaka bwa Buganda si saba Buganda Land Board Obwakabaka bwa Buganda tekitegeeza ffe abakopi nkiddamu mumpulirize bulungi Obwakabaka bwa Buganda butegeeza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi abalangira n'abambejja n'olulyo olufuzi ffe abasigadde tuli bakopi ate tuli baweereza kati bwe mba nsaba mu kkowerero nja kusaba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri abalangira n'abambejja basaava ne bannaava ab'olulyo olulangira olufuzi n'ab'endyo endala ezitali nfuzi ezitali ku Namulondo mwenna nga mulina obuvu n'obuddo ku mataka agakaaliba n'agatundibwa mwenna musituke nga nenna bugisi mufungiza otherwise muneebaka Obuganda bugenda kusaanawo nga bampembe bakozesa sente z'omuwomusolo okusaanyawo Buganda nze sirina wenfunira nkiddamu sirina wenfunira okujjako ng'okubeera omusamaliya omulungi okubatuusako obubaka abasigaddemu naga temugenzeeyo munnange ensenda bwe bwe zaasaanawo nga temuwulira naye nze okwange nkoze mumaliriza genze mu maaso amawulire amalala ge nnina gasoma bwe gati era mu Bwakabaka bwa Buganda tulinamu ekyekango ekigenda mu maaso kye nabasomesaako kemabega nti omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekyezi ng'akolagana n'abantu abamu abali emmengo okugezaako okusirisa abantu b'omu Buganda okuba nga teboogera ku nsonga ezikwatagana okutta n'okuwamba abaana ba Buganda obamala mu Uganda nga teryanyiga mbagambyeko nga ntandika mu kigulalugi kino nti omukulembeze gwe twandigambye nti yatukulembera essaawa zino tulaga ekituufu omutembeeyi Kalolo Charles Wassanya Peter Mayiga akola kyamaanyi nnyo essaawa zino okwefuula nti ali bize nnyo ng'akamese mu kabada bwe keefulukuta nga kalya kabada ogimalawo okubuzaabuza abantu okubuuza ebibuuzo ebitambulirwako mu Buganda okuba nti beetaaga obimanya Wetwogerera essaawa zino mu Buganda mulimu abasajja abateese enteekateeka ey'okusaanya Obuganda nga n'Abaganda bennyini basaanyizaawo muno mwe muli omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekyezi ne mutabani we Ronald Kibuule bwepo n'abantu bano wammanga bengendo basomesa wansi muno mwe muli tutandikano Kizza Besigye Kifeefe Amama Mbabazi Kalangwa ne
Ronald Kibule mutabani wa Museveni. Wetwogerera Museveni ne batabani be bayina obuzibu nti Museveni Kyagulanyi nga bwe yatugamba nti ngenda kuddukanya omudigidogo by'obufuzi ogw'ebbeeyi okusinga ku mudigido gonna ogwaliwo oba ogwali gubadde mu Uganda. Era kikoze bulungi n'akituukiriza. Era njala otegeeza bannayuganda temuggwa amaanyi ensi egenda kukyuka mirembe nga tebayedde okuyiwa musaayi baba yiwa omusaayi mubaleke baguyiwe ffe ensi egenda kukyuka mirembe. Wetwogerera essaawa zino omumpembe Yosero Tabasira Mutono wa Karekezi alina ensimbi ezimubwanjibwa obuwana n'obuwana bw'ensimbi nga ne banne kennyini tebamanyi ensimbi gye yaziteeka. Zino ensimbi si za banka, zino ensimbi z'abantu ssekinnoomu abaazimuwa. Omuli abagagga b'omu Kampala, omuli abayindi, omuli abachina, wepo ne bacheruppe abamuwa ensimbi. Eziri mu buwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi za Uganda mu dola ziri mu bukadde. Bambuuza ensimbi gye zaalaga talabayo. Option gyalina y'okusasula ensimbi zino kubanga ensimbi ze zisinga obungi oba mu kittavu gye yali atadde ensimbi batandika dde omufera n'ezimu zisiba n'ebyobugagga obisiba. Wetwogerera omumpembe ono abasajja bali mu bulago nga mu ddalizo bamugamba abasajja bamuli mu bulago ng'omunagiri bamugamba twagala nsimbi zaffe kubanga obudde bugwayo talaba nsimbi wagenda zijja. Era temwewuunya nnyo ng'emisolo giri nnyo ku buli kimu batuke no basaba omusolo ogw'okussa mu ggwanga okussa oxygen bagende munnange. Buli oxygen gw'oyinza oyina omusasuli omusolo era kiyinza okutuuka ne kijja nga bagenda nti kati obulunguta bwonna oba bw'amagulu 2 oba amagulu 3 oba bwina amagulu 12 buli kawulunguta bakazizzaako omusolo kitegeeza nti yatwalula esiridde. Nze nno siri mubisi okujja kubategeeza nti mbawa information. Ngenze mu maaso. Wetwogerera omumpembe ono abamu banja bamutuukire muga twagala ensimbi zaffe. N'abagamba essaawa zino sinaawo nsimbi kalo kulija kigenda bakola okubawa ettaka mugenda okukolera ebintu byammwe. Wetwogerera essaawa zino Yosete Bahabura Mutano wa Karekezi agenda kukola ekintu kye tuyita concentration camps mu bitundu bino wammanga. Concentration camp esooka ayagala giteeka mu bitundu by'e Karamoja. Concentration camp endala ayagala giteeka mu bitundu ebyewa ayagala giteeka Karamoja ekitundu kirabe nkyakize mu tonja kibateerawo. Concentration camp kino kimanyi nti kankibasomese. Byebifo ewakuŋŋaanyirizibwa abantu ab'ekika ekimu oba abantu be babaagala okuba nti babajja mu system babateekaawo ng'enfuuzi ezitalina we zibadde. Mwegendereze nnyo ekigenda okugenda mu maaso bimuteerwanako. Ekigenda okugisa abantu ku ttaka buno sigamba nti Museveni agenda dirima kasooli. Agenda kubasasulira ensimbi zebaba bamagulu meeru okukozesa mu kampeyini oba okuziteeka ku akawunti ze mu bitundu bino wammanga. Mwali mwebuuza lwaki mutabani we gwe bayita Ronald Kibule atendeka abayeekera mu bibira by'emukono, lwaki ayina emmundu, lwaki ayina safe houses nga balina kibapulani nga bo ng'abantu. Bagamba nti omusota guzaala musota n'embwa ezaala mbwa ne bw'ogisange bongereza ku street embwa esigala mbwa tekyuka. Ziyinza okubazaawuka mu mabala n'entegeera naye ng'esigala ki esigala mbwa. Era emize gy'ono omuvubuka Ronald Kibule tegyawukana nnyo na ya kitaawe Yosero Tabasira Mutono wa Karekezi egy'obutemu n'obufere byonna bintu byakola. Ebikola byakola bagenda kukola bati. Bagenda tandika okukwata abaana abaganda n'abatali baganda naye nga muli mu ttaka mu bitundu bino wammanga mwetegereze bulungi ngenda babuli ebitundu bino mugenda kutya. Olw'ensonga bagenda biwaayo nga bwe nabagamba okutamuka asali mu ssale nga bamaze omukwata n'enjaga me bawaayo ekitundu ky'e Kayunga gye bagenda era ekitundu baakiwaayo dda era omukyalo ono baamutayinza okuba yakomawo. Ebitundu bino bye bagenda okuba nti babakwatiramu mwe muli ebitundu bino wammanga. Okusookera ddala bagenda kukwata abantu b'ebyalo bino wammanga mu mukono w'ensookedde. Nakisunga kiri mukono, Kisoga kiri mukono, Kiyindi kiri mukono, Nkokonjeru kiri mukono, ebitundu ebyammanga. Bwe mutandika okuwulirayo obugulumbo ku mataka ng'abagoba mukitegeere nti omulimu gw'embagambye gutandise. Nkiddamu bitundu by'emukono. Nakisunga bwe muwulira nga batandise obbasenda ku ttaka nga temwesikidde wadde akawande mumanye nti kyembagamba kituukiridde. Kisoga nayo kiri mukono. Bwe muwulira nga ensiitano y'oku mataka etandise ne mubuzaabuzibwa. Kiyindi n'Enkokonjeru mu mukono. Awo ne wagenda okuba ensiitano bitundu by'emukono nga bino bigenda bikuba buli bw'omukulu agenda kubeera Kalangwa, Kibuule, ebitongole by'okwerinda Wepo ne State House bagenda kuba wali mu bintu bino. Era mu kumala okubajja ku ttaka kuno abantu bano bannanyini nsimbi ababanja Museveni bajja kuba batadde ebintu bye ku ttaka olwo nga temukyasobola kuddamu babatwale babateeke mu concentration camps zo bitundu bagenda bate nga balina baliisa buliisa akowa gwofa oba ne weetuga ekyo n'okita nenge ettaka bakoze eki bali tutte. Ne tudda mu kitundu ekirala gye bagenda okugaba ettaka lino ku nsimbi Museveni ze yali azitamanyi yaziteeka mwe muli ekitundu ky'e Kayunga.
ekitundu kya Kayunga kino gavana waakyo bamuyita Kalango omusajja omunyarwanda embulaboya onono ye RDC oba yalabirira ebintu bya Museveni byonna ebiri mu district ye Kayunga mu Kayunga bitundu ebigenda okubonaabona ku lw'ensimbi Yosef Tawasano wakalikize yaliya mwe muli Kyabazaala Ntenjeru Bale Wepo ne Nakifuba nkiddamu mu bitundu ebigenda okubonaabona nga batandise okujja abantu ku mataka gano by force kubanga ono mumpe mu bwalinda kulaisimo balalira mu ggwanga ki mwe muli Kyabazaala mwe muli Ntenjeru Bale ne Nakifuma n'ebitundu ebirala omulimu guno gulimu Omumpembe Kalwangwa n'abantu abalala mu bbaluwa y'emu eyo eyalabiddwako esoma bweti nti Omumpembe ono y'omu bw'amaze okusayininga ebbaluwa eno ategeezezzaako abantu bano wammanga era ne bafunako kopi kuliko Omumpembe Kifeefe Kiza Besigye ono atunulanga ataliiwo olumu yeetunulyanga omwezi gwa Desemba kuba tegulidde ensimbi gusula mpigi ku bikondo kuliko Omumpembe Amama Mbabazi ono si mubbi aweweta mpisi kundi kuliko Kalangwa ono tamanyidde kuliko Kalangwa akiddamu ono tamanyidde afunisa neekolera jange obuto kubanga kaduuko bookagatte kunne kujjako Kibulo Omumpembe nga bagamba nti embwa ezaalambwa ate bw'oyagala okuza omwana ekiwongole kigambe nti gw'olisikira kiryoke kijunya abantu nga n'ensi ekyakola ki nga naawe okyali ku nsi so nno Kibule y'omu ku bantu abafunye ku bbaluwa zino eziraga biki ebigenda okukolebwa mu maaso awo sigenda kulwawo kujjako genda ku information endala bino byonna biri mu Buganda mwenjogerera saagala ogambe nti navudde kudda ku nsonga za Buganda ngenze mu maaso era twogera ku nsonga zezimu njagala abantu abali mu Kira municipality mumpulirize bulungi nnyo ku nsonga zino ku nsimbi zezimu ezibanjibwa Omumpembe Yosef Tawasano ntano wakalekezi ku ttaka erimu eriri mu Kira ligenda kutwalibwa mulimu mulina ekisaawe kya Mandela International Stadium nkiddamu ku nsimbi zezimu ezibanjibwa Omumpembe Yosef Tawasano ntano wakalekezi n'ekisaawe Namboole kyandibanga kiri mu Lusuuwo nga nakyo kigenda kutwalibwa naye ng'ate ettaka lyonna erikyotolodde lyerigenda okutandika okusenkenyebwa mpola mpola balisenkenye era ndozamula ennaku zino tekyali nnyo mikolo gitambuliramu kiki ekyatuukamu ne ttiimu y'eggwanga tekyasobola kusambiramu what went wrong so nno buli ali awo wetegereze bulungi Omumpembe nno ali mu ddiru z'Ekira bamuyita Mamerito Mugerwa gwe mulowooza nti musajja mugaggafugge kumbe naye mwavu mponga byoya kyentegeddeko ko bulungiko nti obuvono obuddo bw'Omumpembe ono omwami gwe bayita Mamerito Mugerwa eyayita mmeya w'Ekira naye si muntu Muganda wadde yeyita Mamerito Mugerwa bwe nnaaba nsobodde omusokoola ennyo nja kuleeta ebintu bye bino kubanga kyentegeddeko nti naye asibuka Masaka eyo kitaawe ne maama we bonna bambi bava Museveni naye gye yava yensonga lwaki nabaga Museveni takolagana muntu nga tamuyinaako kakwate oba tamanyi kikyali bonna beeyita amanya g'Ekiganda ate ne boogera Oluganda Dusinga nze Dusinga Ssaabasajja Kabaka n'abalangira n'abambejja bonna basinga obungi amanya bwe wabuuza ati batambule ng'Omuganda tajja na kutuuka adde ku kugombolola ayinza kukoma ku muluka kati nno mwami Mamerito Mugerwa ono gwe mulowooza musajja mukulu mu Uganda alina ssente kyentegeddeko nti ebitundu 7 ku buli 10 ensimbi z'alina za Mumpembe Janet Kembabazi n'ebizimbe byonna n'amataka g'alina mu Kira municipality gonna ga Janet Kembabazi era mutandika oli ati bamututteko ebizimbe n'amataka mumanye nti eyo payback time Janet Kembabazi bazzayo ssente z'abantu abaaze baabawa mu kulonda ze baakozesa obi gye bamanyi ziri okuba nti beesasuliza ebintu byabwe nkiddamu bwe muli ano Mumpembe Mamerito Mugerwa ebintu bye bitwaliddwa oba amataka wepo kwe kuli n'ekisaawe ky'Enamboole nga n'amataka getodde ekisaawe gatwaliddwa temwewuunya bazzayo nsimbi z'abasajja abaazi bawula naye nga tebalina bagenda zijja ndowooza abayita ku kisaawe Namboole mukyetegereza bulungi nnyo waliwo activities ezigenda maaso zemutategeera n'ekisaawe kyonna kiri awo kiringa ekitafiirwako ekinaava nga bagamba nti investor yatutte ekisaawe kino kirinovatinga andi nga mukimanyi bulungi ekyatuuka ku Mutesa ekyatuuka ku kisiku Nakivubo Memorial Stadium era kyekiyinza otutuuka ku kisaawe ky'e Namboole munnange nze awo nno sijja kuba siri mukyamu kuba mbategeezezza ogwange mba ngukoze saagala genda omusala tiyatugambye nabagambye ekyatuuka ku kisaawe Nakivubo kyandiya nga kyeyolekedde okutuuka ku kisaawe ki Enamboole n'ekino kyonna kiva ku ki obutayagaliza ggwanga tuddira tutya ettiimu y'eggwanga eteekeddwa okuba nga erina amaka agaayo ku bwebange ng'ate esambira mu kisaawe kya muntu wa bulijjo mwangala tugamba nti abantu ba bulijjo bagagga nnyo okusinga gavumenti kuba gavumenti be bantu abeekwatidde wamu mu Uganda mulimu abaana n'ebyana
kati abaana baleka balina ssente okusinga ate gavumenti. Mu kino nno abakyebase abali mu Sirambalandi mujja zuuka nga Uganda esenguse etuuse Mogadishu mujja Lumbuye yayogeranga nze ate muna ebyanga bwe byogera n'ebirekawo n'omugamba wae zibya bwete byogera. So mukitegere bulungi nnyo nti ebigabo mbagambye bo bito bibiri sawe nambule muri akigenze. Kati no location gye bagenda oteekayo abantu abo nabagamba ddati tenti zino zatuuka dda ziri mu kitundu ekye Bombo. Mu bitundu bino mwe muli bwe bagenda okukola concentration camp mwe muli Soroti Wepone Karamojja ekitundu kye bakita Soroti. Tenti zino zokola concentration camp ziri Bombo nenga concentration camp zigenda kubeera Karamojja Wepo ne Soroti. Abantu abategezeddwa ku nsonga zino kwe kulikiza Besigye Amama Mbabazi Kalangwa ne Kibuleno Nadi. Awo nno saagala baluisa njagala genda ku nsonga endala. Ensonga endala endese yino wano. Nazi kuno mu nsi eyaffe eya Uganda. Endwadde ze twali tumanyi namuzisa oba namotta twamanyanga omusujja, ekifuba, senyiga nga ne tulina birwadde bayita kansa, pulesa, sukali, alusa n'ebifaananyi birwadde bifaananga bwe bityo. Naye ennaku zino waliwo ekirwadde ekitta abantu nga temukimanyi, ekirwadde kye bayita eky'obutwa oba kye tuyita poison. Kino nno kiridde bangi wemuzuukidde obbagamba nti obutwa butta abantu ng'obudde bugenze. Njala tegeeza buli muntu yenna eyenkanamu ng'okimanyi Uganda ekumanyi kye tuyita public figure, oli serebu, okola business, oli munnabyabufuzi, oli munnaddiini, oli muntu ssekinnoomu naye ng'omanyikiddwa. Njagala obeere mwegendereza nnyo ku mikolo gy'ogenda gy'ogenda okulya amanzaali, Wepona okunywera ebyokunywa ebiseenekerevu, Wepo n'entabaaza bakadde. Mwegendereze nnyo gye munywera. Mulina ensimbi ezibamala musobola okwegula ebyokunywa n'ebiteekwa kano okulya. Waliwo ekika ky'obutwa ekitandise okutta bannayuganda, kyatandika ate nga temukimanyi. Ekika ky'obutwa ekitta abantu nga ne banakkebera mu ddwaliro tebagenda kiraba. Naye ng'ogenda konziba ng'alina omuteego ofe nga teri ategedde nti wafudde butwa. Obutwa buno bussa abantu bangi nnyo. Era mu Uganda kyaba nga kizibu nnyo okulya ekirwadde oba ekirwadde kye bayita omuntu yakutuse omutima. Mu Luzungu kye bayita cardiac arrest. Naye ennaku zino buli wawulira certificate y'omuntu eyafulumye, omuntu w'ekitiibwa yafulibaga nti yafudde kulemererwa kussamu, yafudde mutima gwalemereddwa, kye tuyita cardiac arrest. Kitegeeza ki? Obutwa buli bwe babakuba ennaku zino oba mulidde bwe buviirako ekirwadde kye tuyita cardiac arrest. Abasinga obungi bagategeeza nti mulina kansa nenga ne kansa gomulina temutegeera, naye ng'obulwadde bukulya, bukunywa, bukusenkenya, n'osiiwuka, n'otuggubala. Kwega buno businga n'obuli obulwadde obwasooka obwa mukenenya obwali myaka gy'ekinaana, myaka gy'ensanvu mukaaga, nsanvu musanvu, nsanvu munaana, kinaana, tuyingire mu kinaana mu kyenda, businga. Kubanga bukulya n'owulira ng'ennyingo zikuluma, amatu gakutwakaala, amaaso gakukanuse, ebigere bikusiiwa, enjala zivaamu, wenna weegoola, ennyingo zikubaluka, olinga amenya ebikajjo by'akawulo bye byaggoowa, naye ng'ekikuluma ne bakutwala mu ddwaliro okukebera kirala. Ekika ky'obutwa obwo ekisinga obungi kati kye bakozesa mu ggwanga. Kino ntegeeza ki? Abantu bangi nnyo bubasse n'ekyekibatta era bubattira luddawa era obutwa buli mu Buganda. Ababuga baweebali ate beeyita baganda bannammwe. Kino ntegeeza ki? Buli muntu oli waddemu okwebereramu. Ekinaakulema okwebereramu ojja kitegeera nti obudde bukugenzeeko. Muganda waffe gwe bayita Kabuye Boston essaawa zino ali mu ggwanga erya Amerika gy'awangaalira. Musajja alwana entalo era yaleeta gavumenti y'Omutebeso Mutano wa Kalekezi. Bwetwogerera kati alina obulwadde obumuluma era nga naye butwa bumuluma. Obwamuweebwa simanyi bamuweebwa ddi n'ani yabumuwa. Naye kyemmanyi nti Kabuye Boston Muganda Ford yaweebwa obutwa obumutawaanya butuuse n'okwagala omugjamu olusodo ojjako, naye ng'ate ndowooza agezezaako bujjanjaba kiyinza okuba nga ekikeerezi. Mujjukire babegako na bagamba nga ntandise okulondoola n'okutankuula ekintu kye bayita UNA. Naye mbagamba nti kasita UNA yayingiramu ekintu kye bayita Sereza State House. UNA neyingiramu nti bano aba NRM. Amerika kasita yayingiramu omuntu gwe bayita Omunyarwanda eyeeyita Omuganda. Nabagamba mwegendereze. Abantu b'omu nsi Amerika naddala mu kibuga kye bayita Boston, bannange mwegendereze nnyo bataata ne bamaama. Mulina abantu bangi abayingiddemu nga temubamanyi. Agaba obutwa tajja kuganiriza ndi muwa butwa nedda. Era agaba obutwa tajja kuga nti mbulina. Ajja kufuula mukwano gwo mulye munywe akubuuzeeko akugwere mu kifuba. Sina kindi gye biggwekereza bw'oli mukazi bw'oli musajja ebiddakawo mbimanyi muli bantu bakulu mwagala nkyogera no puroguramu ya Bulange Mmengo ya bimuli sisobola kuyiwa ntungo mu puroguramu
ategedde kubira mukama mungaleza amanyi ekisubula sikikola nja kikola mu program endala awo mpisewo mpuyo oluwe ekigere ngenze mass kyabantu bo mu America obutwa bwa ddala jebuli naye nga ate bonoga nti gundi yabumpadde bajja kugamba leta prove kubanga prove bajja bokebera nga onte bumuli musayi nenga bumuluma agenda kufa bweva mu gwange lya America njolekedde gwange lya Bungereza wananno abantu abasinga obungi temuntegeera nze nno ogenda okujja okukola program ku muntu mba mmaze okusima oggulu okutuuka mundu okutegeera siva mu bbanga kubanga ekisooka mba sikumanyi 2 sirina luyombo naawe 3 sikuliisa sikunywesa sikulabirira oli muntu wa bulijjo nze nganze omuntu lwaki mba nkulumba nga sikufunyeko information my message and my signal is to protect Ugandans against the brutality gye mwava mu Uganda jeri ate balumbe mu diaspora gye muli essaawa zino ennaku zino bannayuganda bafiira mu kibuga Bungereza mu ngeri etategeerekeka oli yakutuse mutima oli yafudde pulesa oli yafudde alusa bambi kyandibanga yeba entuuko y'omuntu oyo naye nga bulijjukira buli muntu afa abeera n'ekintu ekiba kimusse kye tuyita cause of death ebiseera ebisinga beera cardiac arrest byebintu ebitta abantu b'Ebungereza jjukira nabagambye obutwa bwe batambuza ne bw'onoogende wa profesa omukugu mu butwa togenda bulaba okujjako kulya ng'omuteego amanyi obulwadde bw'omuteego busobola okukulya ne batuuka okuga nti obulwadde bukuluma tetubulaba ne bakebera omusaayi wa ne bakebera obusomi mu magumba wa ne bakebera nyukasi wa ne bakebera omusulu wa ne bakebera empitambi wa nga temuli kirimu tebana kibalaba naye nga gwe weewulya toliiwo kyekika ky'obutwa ekitambula ate abakitambuza abantu baffe naye njagala kubuuza twavaawo ddi wali bajjajjaffe baazimbira ensi eno nga ffena tuli mulamwa gwe gumu omutola akolagana omunyolo omunyolo akolagana omuga ne tutuuka okuba nga tusobola okwetera obutwa mu mmere ne tutuuka okuba nga obulimba bwe butambulirwako system ng'omuntu okuwulira amazima agamwogerwako ayinza okwagala kuloonya akuwa ejjambi yakuteme nawuliddeko omumpembe omu gwe nayogeddeko wano mu program gye zivuddeko bbiri omukyala gwe bayita Agnes Ihigiro Mbaziira waweze nti ojja sindika ekitongole kya ESO kinoonye wano wendi ettaka please don't waste your time mukyala Anet Higiro Mbaziira oli mukyala munnayuganda naye nga oli munyarwanda originiyo empapula z'olina ogamba nti oli munnayuganda n'empapula olina za Burundi zimwasabira kaasayira munebbaawo Mbaziira suze zemulina lwaki bwe mbanga muli bannayuganda lwaki mutulugunya bannayuganda obasindikira bambega babatte bwe mba muli bannayuganda empapula lwaki mwasabisa za Burundi that means mwegana eggwanga lyammwe ne mukola ebikolobero ebibira n'okola ebikolobero bikya mu ggwanga lyammwe kiroze sibanyinako buzibu kubanga sibawalana but my message is omuntu yenna ekika mu kkubo lya munnayuganda ng'omutuusako obulabe I will fight you atenze okufa lweyogende gyogenda kukolagana ESO ne kikonfaminga information ejjenna okuva mu drones lwakuba nabadde embesonye the moment mu voice note ginafulinye as a reply n'ogamba you'll contact ESO abatamanyi ESO kye tuyita external security organization ey'omumpembe Yesu Tamusana ntano wa colleges bambega ababegera mu mawanga ag'ebweru bo bajje bankwate maama tolo otanga afukana aba amanya ge bampita Lumbuye Sekweka byenjogera mbyogera nga ndoko voice note nzine sagala zizanya kuswaza nze njogera kutaasa bannayuganda kubanga sisasulwa katonda yali nsasula gye ndibandaze yonna neko baganda yogera kosa ESO that confirms that you are dealing with the state where you amanda mubugo period you talk arrogantly you don't respect anyone in UK because you know that you are working with the state with your husband but please go slow nze gwoza ko tomanyi nange sikumanyi nekye mmanyi nti nazze nenkugamba please mpulira information ABCD one does you don't want to know nengambo it's okay voice notes wakoze nga muli mu church za mweri mbalimba bwe ogenda ku contactinga ESO who is ESO mukama Yosef Tabasula mtano wakaliza anonyereza for 3 years alemeddwa gwa ate omukazi obukazi ogenda kunkola ki sisobola kuleka bannayuganda bannange batandika okufanga bakunkumukange ebiyenje mufuna musereza bana omusayi gw'abana mu gufuna mu sente the reason as to why Uganda is running bankruptcy and the economy is crashing because Museveni spends more money on spies worldwide nkubulya kati sente zisinga obungi ez'ekonomi ya Uganda zigenda mbambega nga mwe mu misusing a taxpayers money. Your husband receives 600 millions per year for facilitation for his duties as a spy.
He had been doing that job for 6 good years. How much money does he have right now as we speak, including you yourself? You earn that money on the expense of Ugandans. Let me take this opportunity to tell you, madam, please go slow against Ugandans in UK. We know who is your immediate boss. That is William Nathan Mutenza. He's your boss. He's the one who took your husband to State House to recruit him as a spy. I'm not against you. I'm not against your business. But my concern is stop intimidating and reporting Ugandans based in UK, including those in Uganda. Because all your paper documents states that you are from Burundi, not Ugandans. But why not Uganda? Why do you report Ugandans? Why do you report Ugandans? In fact, go slow. The moment I hear any kind of feedback from you and your husband, ngenda kusindika drone zange, zigende mu home office, zibateke yote mulibanda Uganda. To get to another level. If to serve Ugandans in UK, ngenda kolagane drone zange. Zogerene home office bagamenti bana abantu bonna banna Uganda bakole emirimu ABCD ne papula zibalina babalimba nti si banna Uganda ndi balundi. Tulabe. Tuhulire. People are dying home. Mwe mbongereza muli mukulya sente mu musolo. Abantu bali mukufa bali mukuwamba abantu. Olwokuba Museveni yabateka mulomba mbega. Bulwoita waliwo mbega, bulwoita waliwo mbega. Bulwoita waliwo mbega. Right now, our community Kabuye Boston is suffering from poison. Nenge yamumu wa mune Uganda mune. Nombuzo ofunira mu okutaka buye. Osheshe kuno humu zata batena obutu ofunira mu wa. Gwensoga na jiwangala mpaka di. Some prince and princess abamba avadene mu Uganda batia kubanga they are scared. They can't talk. Muliomo mutisi gena mutisa butisa mwena butisa ti mungena kutisa bana Uganda mpaka di. Sente zo nezisinga obungi. Museveni azimala mu ba spies worldwide. Community yona worldwide mutandise divide nga nkubabulu nti okubera no nange nti okwogera nange nti okubera buli kimu kitadde wakabaka babuganda bwana mbwawuddemu obwawunyero mbwawuddemu obwabusoga mbukyamiza buli kimu ki disorganized kubanga ba spies banji. As we speak right now, because Museveni afuba nnyo kulanga ateka online media ngateka kuba mafia ba propaganda blackmail diversion kubanga baje bana Uganda kumulamu okumanya kishigina maso mu Uganda. Bombanga mulumire gwanga le mwachite mugamba le mbuuza accountability y'abana Uganda bakwatibwa de anate batalina misango gye babatekako. Why don't you ask such questions? Ngenda basa bano uombefu. Boboli mukyala ngoli muna Uganda. Oba empapula zisoma oli mu Japan, I don't care. Oba empapula zisoma over Nianima, I don't care. Oba zisoma over Luda, I don't care. But what I ask for from you guys, respect the humanity of Ugandans and respect human rights. Being a spy doesn't pay you. Apart from all casts rotating around you, beginning kubana abo kubanga wali spy ngota abana babantu babandi. That is my concern. Sina gwen nzo kwogera ko sina kyenfuna. Neni okwogera kubanga eri abantu abali mbulabe. That is my concern. Era njagala kidda mu public aleka no mukasala ko. Mugamba abantu bonna mu Uganda, tebana Uganda gye bali mu nsi yonna. Lumbuye talina gwayagala kumanyira kubanga sinze mbaliisa. Naye konsandi yange nti kasita nfunako information nga eri against the well-being of Ugandans, then ngenda kwogera simple as that, nothing else. Maze kuno ku social media mu drive the fourth year. Nelisa nenywesa nepangisa basente ku social media. Okitegeera. Other platform basaba sente basoda sente zikola. Kubanga njagala gwanga njagala bana Uganda.
sigamba nti sina byokkola mbirina. Naye nnumirwa omusajja omutoola afa mu bintu by'ekisiru. Nnumirwa nnyo omusajja omunyankola afa mu bintu by'ekisiru. Nnumwa nnyo omusoga ng'afa mu bintu by'ekisiru. Nnumirwa nnyo omusajja omunoodhana ng'afa mu bintu by'ekisiru. Omukalamu gyandibadde agaggawala ku golodwe nga bamutwalira ku bwerebu kikisinga okunnuma. N'okwata omwana w'omuntu omukuba essasi n'omusalamu ekyenda n'okisuula wali kikisinga okunnuma. Bandibadde si Baganda naye Baganda bankuba we are all blacks, we are all Ugandans. That's what's paying me most. Era sibambagamba nti whoever is looking for me, you are looking for a wrong guy. Sirina gwentia, sirina musango, wano sitanga ku muntu, sirina manja, sirina mundu, siri muyekera. Njogeza mu mwagwa nkozesa mutwe gwange. Whoever feel offended ku information jempange right, gun hand yourself. Ekyo sikiddamu. Nebe nabamu nzize mu court nga mwagala kumpozesa nja kyogera lunye. We were denied rights on information that if I'm speaking and that's the crime I've committed, I will not apologize. Because in the Constitution of Uganda, it gives all Ugandans the right to talk or freedom of speech. This is exactly what I'm doing. The Constitution of Republic of Uganda gives me the right to speak. So whoever feel offended about the information I'm forwarding or I'm producing right now, I'm not going to apologize to you. Period. Because we are tired of being in the life of denial. For how long are we going to be in such life? For how long are we going to be in such life? The government is lying to Ugandans each and every day. The young kids have been lying too. The mature people have been lying too. The entire nation, we are living in a denial life. Why and why? When did it started? People need to know that people need to know about their country. Watch mo buzabuza bana Uganda about information in full. I will not apologize to anyone. Era bolaba nkwogedde ko manya waliwo ekikyamu siva mu bbanga. Bwe mba nkwogedde ko nkidda mulumbu yetava mu bbanga kwogera ko muntu. Era mmala nakola research. Ekizibu ekiro kiri bwe kiti. Eri abantu abakamufraginga oba abantu abekweka mu kintu ekirala ne balowoozesa nti bo bagezi okusinga abalala ne balowoozesa nti bo teboogerwako. In the modern day society, mu mbeera eya bulijjo ey'emyaka gino gye tulimu, buli muntu wa ddembe okubuuza ekibuuzo n'afuna ekiddibwamu. Mu Bwakabaka bwa Buganda nze mwenkulidde mwenzaaliddwa mwensobola okutambulira ng'omusajja Omuganda mpaka ku kijja kya jjajjange eky'emyaka 18+. Nsobola okubuuza ki ekigenda mu maaso. Emmengo we tuli kati esaaziro mafiya abaliyo ne bagoba Baganda ku ttaka ne musirika. Olukiiko lwa Buganda lusaanawo ne musirika. Abamasaza ne bafa ne musirika. Ebikale bifuuka nga bibigenda mu ensowole ne musirika. Mayiro ya Buganda eva Emmengo mpaka ku Bulange, eva Emmengo mpaka ku Lubiri n'etundibwa buli kyumba ne musirika. Akayanja kakabaka ne kasaanawo ne musirika nga nawudde wano n'omumpembe yatunzeko bwa ekazi meka mulimu n'abatuuze nawo n'atundawo n'ensirika. Abaana ba Buganda ne bafa n'abatali Baganda bafira mu Buganda batadde mu Sefafus n'ensirika. Lwaki nsirika? Program ne zibeewo z'okutwala Robert Kyagulanyi Center pena mwagala nsirike. Batutte Baganda afe batadde mwasiri basaanye wera nsirike. Wabera obuzibu obugenda okutuuka ku Mutanda nsirike? That is my question. Jukira mu poliisi mateeka bakugamba nti omuntu gw'owangala naye bw'atuukako ekizibu kabeere neighbor. Poliisi tegenda kubuuza, egenda sooka kubuuza gwe neighbor. Why? Neighbor baamusse gw'obadde ludda watubuulire, you are the first suspect. Nkiddamu. Mu mateeka gatusoma bwe gati nti batta neighbor oba mukwano gwo, poliisi esooka kubuuliriza ani mukwano gwe, baani abadde boogera naye, era basooka kukwata bamuliraanye. Kati nze bw'obanga nina information gye nsobola okupaasinga
ngesobola okutaasa omutanda jajjogera bwemanga na information etaasa Buganda jajjogera bwemanga information etaasa bana Uganda worldwide oba oli wa tribe kinjajjogera. That is my problem. That is my problem. Nenga sirina manja nti oba mpana kubanga sinza mpampana n'ompalanira bwiriri kubanza sina bwempalana sina bwempalana ekyo tebakundi mbayoga wana sina bwempalana nze ku social media mumvuma but I'm very happy kubanga bw'omumvuma nfuna ekyokuyiga kyovula nze buli platform yombu n'okubeerako abantu basatu ntulako bwe nempuliriza ono agamba ki I listen kubanga abadde okumanya tekuggwayo sina platform gye tusiberako buli emungi beerako n'empuliriza ono agamba ki kikyategeeza. Buli kimu nkiwuliriza era nkiraba neyo sero tebasira omutano wakalekezi speech zaakola nziraba bulungi nnyo nenziwuliriza Janet zaakola nziraba police headquarters bakola nziraba amawulire ge Uganda gonna ngalaba nfuna information dere basis n'ensenge ejiriwo ey'okufumirwa etagenda kufulumira entuufu leetalu ntuufu nziraba nzifuna tewali kyesikola bwe kimu nkiraba. Not because I don't have something to do. Nina ebyokukola bingi nnyo nennumirira eggwanga lyange sinoonya bwa LC1 sinoonya bwa LC2 simanyi RDC no way. I need a peaceful country. Neetaaga ensi etambulira ku mateeka neetaaga ensi ekyajjukira obuwangwa n'ennono kyekinyombesa okubeera mu Buganda okwogera ensonga zino mpaka lwe bunaafuna Obuganda ne buddeyo ku mutendera gwe bwali buliko kubanga ndi Buganda manyi bayita Buganda manyi okuweereza Buganda manyi kitegeeza okubeera ng'obwakabaka we buli butambula manyi kyebategeeza omutanda nga musanyufu n'akuubira ku kajjambo n'agamba abeeyo nkitegeeza kubanga bamusanyufu kabaka baba musanyufu asobola okubeerera asobola okuwa ekyalo kyabwerere nga talina takumanyi na kumanya yasanyuse naye tubuuze bukyanga mayiga abeera mu bwakabaka Buganda nga Katikkiro kabaka yakaseka emirundi emeka kabaka yakasima emirundi emeka wane programu ezimu zaava nga takyabitegeera akasajja kamufukira akayinja mu ngatto yakagoba kamulemeddeko kati naku zino kebuzaabuzanga akafukana kanaaba kagula buli project kagula kanatera kugulawo yabo era bwo inanga kamugwanya nga kawedde bulungi nnyo muyita ajja kagula okubata China byakkola nkiddamu bw'olabanga omwana wa INF akola emize emikyamu ng'atandise okukola emirimu gy'otamutumye manya waliwo ekikyamu ekyo kyabadde kigula luggi ekyo kyabadde kigula luggi bw'olabanga omwana wo gomanyi nti mukyamu akola emirimu gy'otamutumye ku sipiidi yayiririra ava wanadda wali manya waliwo ekikyamu noonyereza nnyo otherwise abaasoma okubuzaabuza ofuge Mayiga yatulanga mu kibiina kya maaso yatulanga mu ntebe ya maaso era ekyakimanyi bulungi nnyo abaasoma enfuga ya buzaabuza ofuge Mayiga yatulanga mu kibiina kya maaso era alinamu distinction abasoma enjogera ejetuyita empoomerevu enseeneekerevu Mayiga alina distinction abasoma okwambala okulabisa public nti basinga okutegeera Mayiga alina distinction mu byo abasoma kyetuyita public attention nga bagala public attention Mayiga akirina mukyo akirina. But if you want to know the truth about what I'm saying, I'm going to ask you just 2 questions. 1, how many times have you witnessed the Prime Minister of Usoga appearing on media like Mayiga does? How many times have you ever witnessed the Prime Minister of Bunyoro or Toro appeared in media like Mayiga does? Those are the simple questions. You think there are not medias in Bunyoro or Usoga? I'm asking the public. Njagala babuuza kanchidde mu Luganda. Emirundi emekajja mule Bakatikkiro obwakabaka obulanga balabiseeko mu mawulire. Bakola kiri. Kubanga bo bali kwalaali. Naye ono omumpembe omutembe eyajja okubuzaabuza Obuganda obutimba bbula. Ekyo kiyasinga okusoma n'asoma public attention ne public sympathy nga yakyagala. Essaawa zino. Mwenna mwali binabeeko emizannyo. Gino gyomusino waje mugenze mu guli mu cinema hall
Olwo lutimbe bateeka bwe bati nga temunnamanya kiki babega wa lutimbe. Ekyo Mayiga kyasinga okutegeera. Mwenna yabateekako olutimbe bevu n'afuna bakaddeidei abasobola omwogerera mu bajjamu ne baga nti mulimba oyo yagala. Njagala kubagamba nze ndi wano n'engalabi yange. Kyonna ekirituuka ne kituse mu Buganda nga mukiraba. Muligamba omusajja yayogera ate sidda mu kigambo kyenjogedde. Kubanga ndi Muganda, ayagala Obuganda, ayagala okulya ku mbuutu nga zivuga, ayagala okulya ku mikalungo gyokibwa ku nsozi, ayagala okulya mu Bwakabaka buzzeewo ng'empewo emisambo egy'abajjajjaffe gikola mu Buganda obwaffe. Nazzikuno ng'olubiri teruvaamu mbuutu. Nazzikuno ng'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'ebbanda. Lulimu abasanyusa lumu bakuba embuutu kati zaddawa. Ssaabasajja Kabaka musajja munakuwavu. Takyawulira ku mbuutu, tebakyayokya ku nnyama, takyakyaza bagenyi, tewakyali kivuga. Bwakabaka kyo butakyabeera mu mbuutu. Bwakabaka kyo butakyabeera mu byoto. Empewo za Buganda n'emizimu ne Lubaale bibeerawo ku mbuutu na byoto biri luddawa. Lusozi kyolukyaliko ekyoto ekyaka. Lubiri ki mu Buganda lulimu omuliro gwaka. Mbuutu kyezi kyavuga luddawa. Gwe ne bw'ono oyogera oluzungu n'osinga Queen nga weerabidde obwavu obuwo n'obuddo, Queen agenda kusekerera. Ne bw'ono oyogera Olumerika n'osinga Joe Biden, Biden agenda kusekerera. Ne bw'ono oyogera Olufalansa n'olumalayo nga weerabidde olulimi lwo, Macron agenda kusekerera. Ne bw'ono oyogera Olutake n'olumalayo, Tayyip Recep Erdogan agenda kusekerera. Guess what? Wano wentudde boogera Lutaaka. They don't want no. Obozera Luzungu. You either learn the Turkish language or not. Osanga omusajja, simeze manyi okwogera Oluzungu. Teruyina gye lugenda kutwala kubanga ojja sigala oli muddugavu, oli Muganda, oli Musoga. You must be proud of your language. Era nkubiriza omulango ogutakungula bannayuganda mwenna abali mu diaspora bazadde abaana. Don't make a big mistake or grave mistake okwerabira okuyigiriza abaana ennimi zammwe gye musibuka. Ne bw'onoogera mu Amerika n'oteeka mu nnyindo ng'ombuuza njagala beg your pardon nga sikitegedde, that means nze musiru. Ne bw'oyogera Oluzungu nga Queen agamba, while this man is British, you are not a British, you are a black man, and you are Muganda, you are Musoga, you are Mujoro, you are Mutoro. You must be proud to be an African and you speak your local language or your mother tongue. If you check in all the dictionary, okay, what is your mother tongue? That is Luganda, Rusoga, Runyoro, Ruchapadora, Rukuksabin, and Runyankore. You must be so proud about your language. No sanga musajja. I'm good at speaking English. No, no. Oluzungu lulete mmere ku mmeeza. It's your head. Bw'oba omanyi nti oyogera nnyo Oluzungu ng'oyagala genda mu America kukolera nga togenze mu UNA, waliwo ebibuuzo omutuula Oluzungu bameka babiyita? Mwagala okugenda Bungereza basobola kutuuza ebibuuzo bya Bungereza eby'Oluzungu bameka baluyita? Ova Kampala ne diguli Makendo ogende Bungereza bagamba oyina okuddamu osome olulimi Olungereza. N'owulire nga mbuzi nasomera na bisunsa mmanyi okwogera Oluzungu. Wowe. English is a foreign language. Olulimi lugwira. Naye olulimi lwo lw'omanyi lwennyire lwonamu ebisoko na buli kimu lw'olina okubeera ng'oli proud. Ngera wetwala ky'oli. Omuntu yenna atalina buvuna buddo ebeera mbuzi ate nga yabitanga. Omuntu yenna eyabira obuvo n'obuddo ebeera mbuzi ate nga yabitanga. Era omuntu yenna akwonerera obuwangwa n'akukwasa ekintu ekinanakwerabiza ky'oli aba akwagaza magombe. Mujjukira ne Biblia yennyini wajje muyita Bayibuli ekugamba sajja ku nsi kuno kudibya mpisa na bulombolombo. Do you copy? Biblia yennyini ekugamba sajja ku nsi kuno kudibya mpisa
na bulombolombo bwansi kuno ne kugambe bya Kaisali bwa Kaisali ebya Katonda biwani biwa Katonda ategedde obako obwo kubira Mukama engaleza amaanyi nga nfundikira nga bulijjo njalo kwagaliza obulamu bulungi Ssaabasajja Kabaka Magulunjo Ndalula Mutebe Joli bajjajja bakingirize era basobola kuwangaza ntumide kulangira n'abambejja mwenna abetuddeko ne ntumira ku bantu mwenna abatya nga temwati okwogera Obuganda n'okwogera ensonga za Buganda olwokuba muti okusibwa ne ntumira ku bannayuganda mwenna abakyaliyo nga mulooza nti ensi muli bapangisa nga ate ensi yammwe mutandise okuwulira baajo batandise okuva batagandi baagala bafula bannansi nammwe mbatumiddeko mwegendereze njala fundikira bwenti teri atayogerwako mu nsi boogera ku mwana ali mu lubuto nga tannazaalibwa n'azaalibwa n'omwogerako n'akula n'omwogerako mpaka lw'anaziikibwa n'olwofa lwennyini bakwogerako ebintu bingi kati gwali eyo ng'owulira ozimba omutima kubanga toyogera kwogerako muve mu bikolwa by'okutulugunya bannayuganda mu ngeri yonna esoboka oba otambuza amawulire nga gagenda kyankalanya bulamu bwa muntu geesonyiwe oba oli mukono gukutambuza obutobwa mu Uganda bwesonyiwe olina omukono ogukyankalanya Obwakabaka Buganda okusanya Obwakabaka nawe byesonyiwe nga toyagala kwogerako omuze ogw'okutta n'okuwamba ebintu by'abantu mu Buganda mu bukomyi kubanga ffe Abaganda bwe tuli tulwawo mpaka gyenkomeza jjajjaffe ekintu yatandika Obuganda akyaliyo mulamu tafanga eyegaana Obuganda ng'oyogera Oluzungu okusinga Queen ennyini lwe yakuleetera kuyajjira ku byato munaye nkulamusizzaako nnyo kansubire nti Olungereza olwo lunagire kututte mu byonna byonna Katonda asinga okutegeera Mukama bankumi takumira mpeera ndowooza ne bwentema vidiyo ewedde mutambule mirembe Mukama bankumire atakumira mpeera mweraba